Weewaawo mukwano gwange gy'osinzidde yonna njagala okubuuzaako weebale nnyo weebale ddala okuva wano ogobera enteekateeka zaffe ez'omuggundu weewaawo ez'ensonga. Kaakati nno njagala nkutwaleko bulungi mawulire gaffe agaliwo ate agakwatagana ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon gw'omanyi obulungi. Mukwano gwe ate weewaawo mukwano gw'abangi. Naye nga tetunnabagenda mu mawulire ge Dr. Jose Chameleon, nkusaba onkolera ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, osharinge, okomentinge, ate twongere okulabika nga tunyumirwa ensonga yonna gy'oli mukwano gwange gy'osinzidde. Kakati amawulire agaliwo nsobola okutegeezaako nti siga ssanyu yadde n'akamu n'akeddagala, era nga gano galaganga mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon gw'omanyi obulungi. Mu kaseera kano embeera ye bweyongedde okulabika nga eyungula ezziga. Kakati ono okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze wakati mu baffamire ye, tukitegeddeko ng'ono yasoose n'alabika nga atwalibwa wali ku Doctors Clinic esangibwa mu bitundu eby'Esseguku ku Ntebe Road. Mbagirawo ng'amaze okulabika nga ateebwa ku Doctors Clinic bassebo ne bannyabo, obulumi bweyongedde okulabika nga ate bweyongera bweyongezi, bw'atyo n'akyusibwa n'addusibwa mbiro mu ddwaliro ekkulu e Nakasero. Kakati mu kaseera ke ono aliko abantu ab'enjawulo abagenda mu maaso okulabika nga bamulabirira wali mu ddwaliro e Nakasero w'enkutegeezezza waali wakati mu bulumi obw'ekitalo, ng'era bano bakulembeddwamu maama we omulungi Proscovia Mayanja gw'omanyi obulungi. Embeera eya Dr. Jose Chameleon gwampuliriza naawe ndaba, nsobola okugamba nti buli muntu yenna asobola okusaba, osobolera ddala okulabika nga ofukamira omusabireko mukwano gwo, kubanga bassebo ne bannyabo ekyamazima kiri nti ono embeera gy'alimu eyunguza ezziga oba eyungula ezziga yonna gy'osinzidde okulabika nga otugoberera weewaawo ng'otulaba. Ono okusinziira ku kunoonyereza okw'ekikugu kwe tugenze mu maaso ne tukola wano ng'abakugu Kampala Media TV, twongedde okulabika nga tukitegeera nga mwana mulenzi atawaanyizibwa ekirwadde ekyekuusa ku kibumba. N'olwekyo pancreas ye yafunamu obuzibu oba okukyankalana okw'amaanyi, ng'era kuno kwava bassebo ne bannyabo okukozesa ennyo omwenge omungi kw'ossa n'ebintu by'oyinza okuyita bi spirits. Kaakati ono era olw'okubanga kino kizze kimutawaanya okumala akabanga mpozi okukusunirako gwe abadde tamanyi, era nga kino kyavaayo ne kimuwaliriza n'okulabika nga oba oli awo ava mu kunywa omwenge ne spiriti oba ziwayini. N'olwekyo ono nkutegeezezza nti mbagirawo nga kyamufoosinga okulabika nga akendeeza ku mwenge, newankubadde ng'olumu kibadde kimuyitirirako ate n'aguddako, naye ono olumu abadde yeesanga ng'afuna ziwayini ate oba oli awo n'alabika nga ayongera okunywamu. Onojjukira guno si gwe mulundi ogusoose Dr. Jose Chameleon okulabika nga atawaanyizibwa ekirwadde ekifaananako bwe kiti. N'olwekyo nsobola okukutwalako emabega we twali nga tuli mu kalulu ka bonna akabindabinda, we yali nga yeesimbyewo ku kifo ky'obwa road mayor mu kibuga Kampala ky'ojjukira obulungi, mu kalulu kano akaakaggwa, era yafunako ataaka yeemu gy'azzeemu okulabika ng'afuna, n'addusibwa mu ddwaliro Ensambya ng'amaze okulwala. Naye newankubadde ono yavaayo n'alwala, bassebo ne bannyabo bangi baavaayo ne boogera kino ne kiri, ne bategeeza nti nno ono mu kaseera kano yali afunyeemu kisujjasujja oba ng'afunyeemu kutya kalulu, oba kwegamba yali erection fever. Oba oliawo obutaagala ttiisa bangi olw'okuba yali wakati mu kalulu, ensonga teyayagala kulabika nga esaasaanyizibwa, naye oba oliawo ffe abatonotono abagoberera ensonga ez'omunda
oba abakukunavu mu kugoberera ensonga ez'omuzinzi twasobola okulabika nga tuvaayo ne tukimanya naye ne tusirika kubanga ono jjukira yali mu kalulu wakati n'olwekyo ng'okuvaayo n'oyogera embeera zino oba ziri ebimuluma ebiki kyali kimuteeka mu bulabe nga ye omuntu yali yeesimbyewo. Naye mu kaseera kano obulamu bwe bweyongedde okulabika nga gwampuliriza naawe ndaba bwongera okugootaana era nga mwana mulenzi ono Dr. Jose Chameleon ali mu bulumi obw'ekitalo nsobola okukutegeezaako yonna gy'osinzidde. Wabaawo ky'osobola okumukolera kiri kimu okugenda mu maaso ne tufukamira ku maviivi ne twegayirira omutonzi n'alabika okulabika nga avaayo asumulula obulamu bwa mwana mulenzi ono Joseph Mayanja. Dr. Jose Chameleon ali mu ddwaliro ensambya kaakati ali mu bulumi obw'ekitalo. Nkugamba okutegeeza byonna ebigenda mu maaso tugenda bbanga tugoberera ensonga weewaawo tujja sobola n'okutuukako mu ddwaliro ekinaaba kikke kugamba nga amateeka gatukkiriza okulabika nga tumulabako ate twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde weewaawo ze weetaaga okumanya. Subscribinga, sharinga, likinga, commentinga ate twongere okulabika nga tugoberera ensonga ez'omuzinzi weewaawo yonna gy'osinzidde.